Nkwanirizako go munange achaje kumiddeko ensi Buganda anti munange ensi Buganda kuno kwe kwaffe kapanda musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akala matendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munange oli bulungi. Bannaye simanyi nawe mbitandikira naye ku mulundi guli munange twaleka Kabaka awaŋŋangusiddwa era nga tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa. Era olunaku olwaleero tutuse ku mutwe ogugamba nti Muteesa atuuka mu Bungereza. Muteesa yatuuka mu Bungereza mu budde bwa butiti oba giyite winter, era mu kuva mu nnyonyi omuduumizi w'amagye ag'ennyonyi ye yamuwa ekikooti okwebikkirira mu mpewo eyali emutintimya. Yali tannamanya mawulire ga kufa kwa mwannyina era omuduumizi w'amagye ye yagatyemula. Olwamala okumukulisa olugendo n'amubuuza oba mwannyina yamuleka mulwadde. Muteesa yamubuuza mumbejja ki gwe yali ayogerako. Yamutegeeza nga omumbejja Alice Zalwango bwe yali amaze okufa. Amawulire gaamukuba wala anti naye yali talina kirala kyagamanyiiko. Ng'atuuse gye yali agenda okusula yatandika okufuna obubaka obumukubagiza era ng'omwo mwe mwali n'obwa gavana Koheni ng'amutegeeza nga bwe yali anyoleddwa ennyo olw'okufiirwa okwo. Nga wayiseewo ennaku ntono Muteesa yagenda okulabaganamu n'omukulu w'amatwale Mr. Littleton. Mu bingi bye baayogera yagezaako nnyo okumusendasenda akkirize okulekulira obwakabaka kubanga tewaali ssuubi lyonna lyakuddayo mu Buganda ng'omufuzi. Muteesa bino byonna yabigaana. Mu kiseera ekyasooka Kabaka teyalina nsimbi za kwebeezaawo naye balooya be baatandika okunyonyoogera gavumenti ya Bungereza ebeeko kyemukolera okusobola okubeera mu mbeera eno gye yali teyeetegekedde. Oluvannyuma gavumenti yakkiriza okumuwanga ensako ya pawundi za Bungereza 8 buli mwaka, naye ng'ezitaddeko akakwakkulizo kakumala kuteeka mukono gwe ku kiwandiiko ng'akkiriza nga bw'ataliddayo okubeera kabaka wa Buganda. Abakulu bangi mu Bungereza baamutuukirira nga bamuwa amagezi akkirize ebyo Bungereza bye yali emusaba, naye ku buli mulundi lwe yatuukirirwa yeeyongera kukaluba. Buli yamusaba ng'akkirize okuleka obwakabaka ng'amujuliza bantu be e Buganda be balina obuyinza obw'enkomerero oba taliddayo ku bwakabaka bwabwe. Munnange nno tutuuse kusula egamba nti mu lutalo Nnaabagereka yennyini yeenyigiramu, olutalo olw'okuzza akabaka ku Nnamulondo ye. Nnaabagereka ng'ali wamu ne bakyala banne nga Pumula Kisosonkole nnyina wa Nnaabagereka omuto muka kitaawe eyava mu South Africa anti nnyina yali yafa dda. Edith Nkata n'abalala baasalawo okuyingira mu lutalo olw'okulwanirira Kabaka Muteesa okuzzibwa ku bwakabaka bwe. Nnaabagereka bwe yawulugumya essimu empandiike eri Queen wa Bungereza naye ayingire mu nsonga alabe nga Kabaka akomawo ku butaka bwe. Waneeka Nnaabagereka yalaga nnyo okunyolwa kwe bwe yazira okweyisa ng'Abazungu mu nnyambala bwe yatandika obutayambala biteeteeyi wabula gomesi n'ennyambala endala ey'ekinnansi. N'abakyala abalala ne bakola bwe batyo okwolesa obuyinike bwabwe mu lwatu nga balabira ku Nnaabagereka. N'abasajja nabo ne batandika okwambala mu ngeri etali ya Kizungu, okwo ne bongerezaako okukuza ebirevu n'obutasala nviiri, ekikolwa eky'obuwangwa ekiraga omuntu ali mu nnaku oba okukungubaga. Abange nkanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Aye Katonda kuuma Nnamulondo.